po jako akawuwo. Wabaddewo standoff okusika omuguwa eya between Uganda and Kenya. Ebbanga lyetoolodde ng'ebyamaguzi ebiva mu Uganda bigaanibwa okuyingira eggwanga erya Kenya olw'omutindo gwabyo okubeera wansi okusinziira ku ogwo gwe beetaaga, ng'okusooka yali sukaali, ebikajjo wamu n'ebirala, nga ne gye buvuddeko Kasooli waffe yagobeddwa ekyawaliza paalamenti y'eggwanga lyattu okuteesa ku nsonga eno okusobola okuzuula ewava kalonsambulira. Bannakibiina kya UPC nabo bavuddeyo n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga eno nga bagamba nti enkola y'ebyaji erina okuddawo okusobola okumalawo ensonga y'omutindo okusereba. The Promise Marketing Board yakolanga mu kubeera nti ekola ku storage engeri etuteekamu ebirime byaffe nga birungi, n'ekola ku processing kino tumaze okuharvestinga oba okukungula tukaziza tutya bino ebirime byaffe, nga eyo process ebeera nti ya mutindo nnyo nga temubeeramu n'amayindi oba bikini ebicaafucaafu ebiretedde products zaffe zibaala okubeera nti ozibulokingibwa. Kyokka abamu ku bakasangwawo b'ekibiina kino beewuunyiza nnyo eggwanga entambula gye litambulamu bannayuganda ne batuuka n'okugaanibwa okugenda e Kenya okutundayo ebintu byabwe. Nja kwogera bitonde naye munansonyiwa UPC yakolera eggwanga lino n'abazungu si basiru, kubanga singa basiru singa tubugenda kusoma oliwo agamba nze nasoma kitono nnyo kubanga singa kusoma taata wange yasheefe mulamazi yagalanga nyingi eddiini nasoma kitono. UPC era esanyukidde nnyo enkola y'okugema bannansi okubatangira okukwatibwa coronavirus, n'etegeeza nti kino tekyeyibaaza bannayuganda kwesitulira gwa nagamba mu kwerinda obulwadde obwa COVID-19 obutabakwata. Naye tuli basanyufu ng'ekibiina tina ensi erina wetuuse kubeera nti okufuna eddagala, era etwogerera wiiki ewedde twafunye COVID-19 vaccine, era kusinza ku Ministry of Health kubeera nti bakuvaccinating abantu kubeera nti okutandika. Ekibiina kino olwaleero kibadde kikuza emyaka 61 okuva kyatandikibwawo mu mwaka gwa 1960 wansi wa Apollo Milton Obote. Olunaku lwaleero lukulu nnyo nga tuli mu kujaganya amazaalibwa aga UPC, nga kati UPC eweza emyaka 61 kuva etondebwewo, era ng'olunaku olw'omwenda omwezi ogwokusatu UPC lwaweza emyaka 61. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Era nga UPC yazaalibwa oluvannyuma lw'ebibiina ebyo okwegatta okwali ekibiina kya Uganda National Congress UNC ne Uganda People's Union UPU.